Hodo. Wanje? Wasuzote. Bwentyo. Lwaki bwoto. Kiyegu kyagenze ne kiyingwira naye alhamdulillah nja kuba bulungi. Ebingamba ka second. Owulidde gwe. Omuntu omubuuza yasuza atya olina kuddamu bulungi. Nebaza Katonda. Si bulungi era nebaza Katonda nga bw'okyogedde. Bwoto naye alhamdulillah. Ku FDC. Kati tujiyita Katonga, tebakyali Katonga. Kati bagiyita People's Front for Freedom. Nenaja nankumbi FDC. Kasa naja nankumbi FDC. Oba tujiyite FDC. Eri FDC naja nankumbi. Then ne PFF eyeno. Kuba bukyetagisa naja nankumbi. Kale tubawula naja nankumbi Katonga. Naye nga kiri ekibina tebakisatuludde dda weekiri. Ekya Katonga. FDC weeri. Ne bano baga bagisatuludde teriiwo. Kati gwe wagirani. Nze ndi Munnayuganda. Omanyi ono mulwanyi. Ndaba bigenda mu maaso. Ono ali esayidi zeno. Ne waliwo oludda oluteekofuna ku miggo. Olaba muli ate. Waliwo sayidi eteekofuna ku miggo tiya gaasi. Temujja tuuzaawo olukuŋŋaana. Oli ye nze nti aba bannamagye. Ndi mikwano gyabwe naye bannamagye mbabeera wala kati engeri oli gyali munnamagye. Balina tactics nnyingi. Ani munnamagye? Dr. Kizza Besigye. Tactic y'amagye yagiragadde. Weyongere okumanya mu program etuli mukeze. Kumi mumusamba katonyeze mwenda Pale FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Nyongera kwebaza okubeera nti weekumidde ku mukutu ku makya g'olunaku olwaleero. Ndina omumbejja Frida Mazzi kw'ossa ne Kasekende Francis mu programu ettuli omukeeze. Nze omugabi Matobohood nzalwa z'ekyaddondo. Mba mmaze nange okwegatta ate ku ttiimu ennene eya programu ettuli omukeeze okutuusaako akanyomero akaweeyongera okumanya. Olunaku olw'eggulo twatunuulidde amagye g'eggwanga erya Russia ge bayita Spetsnaz agagenda maaso n'okulabika nti gatrayiningibwa era ne geeyambisibwa eggwanga erya Russia ku missoni eziri wabweru ne munda mu ggwanga erya Russia. Ne nkugamba nti magye makambwe ennyo, training gye bafuna ya njawulo era ne gaawulwamu n'ebibinja bingi. Kakati nga bw'omanyi nti eggwanga erya Russia liddirira eggwanga erya America mugenda maaso n'okulabika nti libeera n'eggye ery'amaanyi newankubadde nga Russia erina amagye mangiko mu muwendo okwawukanako n'eggwanga erya America. Naye ku training kw'ossa n'obukugu n'ebikoleddwa amagye ag'amawanga gano gombi, waakiri Omumerika agenda maaso n'okulabika nti atusiigira ekifaananyi ng'atulaga nti yasinga eggye erisinga okubeera ery'amaanyi. Omumerika ono takoma bukomi kututiisa na jerye kwebyo byakola mawanga ag'enjawulo, wabula atuzannyira ne firimu entakera n'atulaga nti ddala kituufu komando wa Amerika asingira ddala abasirikale ne bwe baba 10 ab'eggwanga eddala. Mu firimu zino tulabye firimu nnyingi ezizannyiddwa abasajja nga ba Claudio Van Damme, atulaza abasajja nga ba McCoy, atulaza abasajja bayitirivu nnyo ba Arnold Schwarzenegger. Ffe twakula tumanyi nti Omumerika yasinga. Kati ekifaananyi ekyo akikusiigira okuviira ddala mu firimu n'akulaga nti ddala kituufu Omumerika yasinga eggye ery'amaanyi, ate era ng'okusinziira ku bigenda maaso n'okulabika nti bikolebwa, ddala kituufu tolema kukkiriza nti bano abasajja beeteekateeka ku sayidi ey'amagye kw'ossa n'okweteekateeka mu bikolwa eby'okukuuma eggwanga lyabwe. Kakati olunaku olwaleero gwe awagira eggwanga erya Amerika ogenda kukkiriza tuyingire munda mu ggwanga lyammwe erya Amerika n'ekibinja ekimanyiddwa nga Delta Force. Delta Force neeno yazannyibwamu ne firimu Namba. Ekibinja kino ekyatondebwawo mu myaka egya 1977 mu ggwanga erya Amerika. Ennaku z'omwezi zaali 19. Omwezi gwali gwa Novemba omwaka 1977. Ekibinja ekya Delta Force Amerika n'egenda maaso n'okubeera nti ekitondawo wakati mu kulaba obwetaavu obwaliwo ng'ebikolwa eby'ekitujju bisusse okubeera nti bikolebwa ku bannansi b'eggwanga erya Amerika. Abasajja abagenda maaso n'okulabika nti batuula. Kwaliko omusajja bamuyitanga Charlie Beckwith.
ng'ono yali akolera mu special forces era nga yali veteran ng'asaavinze mu ntalo nnyingi ezaali zinwaniddwa eggwanga erya America gamba ng'olutalo olwali mu Vietnam n'entalo endala nnyingi. Ono yatuula ne basajja banne basajja bakulu mu ggwanga erya America ne bagamba naye kati tukoze tutya okutondawo counter terrorism force oba resistance force egenda okutuyambako ffe ng'Abamerika okusobola okukuuma eggwanga lyaffe kw'ossa ne basajja baffe ab'enjawulo. Ono yeegattibwako omusajja amanyiddwa nga Colonel Thomas Henry ne batuula n'omusajja amanyiddwa nga Colonel Bob abasinga baali bamukazaako linnya lya Black Gloves. Ono yali ava mu kibinja ekya 50th Special Forces Group oba ekibinja ekyokutaano ekya Special Forces Group ey'eggwanga erya America. Bano baatuula wansi ne batunuulira akabinja America ke yali etonzeewo mbu ke kalwanyisa obutujju. Mu kiseera ekyo baakayitanga Blue Light. Blue Light kaalingamu abavubuka be baali balonze bakolenga ba volunteers mu magye g'eggwanga erya America mbu bagenda kulwanyisa butujju. Ne babawaayo infantry training, ne babawa land navigation training okusobola okutandika okweŋŋanga ebikolwa eby'obutujju. Akabinja kano aka Blue Light Abamerika baatuuka ne bagamba naye kino ekibinja tekikyatugasa. Ne bakwata abamu ku baana abaali mu kibinja ekyo ne babazaayo buto mu training. Baayagala basooke bazuule abaana bano balina moralo mu kye bagenda okukola, balina passion mu kye bagenda okukola, bali persistent okulaba nti bamalako training eno. Basooka kubabonyaabonya, babettisa ebisawo ebinene, babettisa enduli z'emiti nga baziyisa ku nsozi n'okkirira ekiwonvu mu mbeera ya kubakooya eyeetamwa akiveemu. Abere nga balaba nti oyo tajja kubeera na busobozi, tali willing, talina stamina kugenda maaso nakulabika nti asaavinga mu kibinja kino ekya Delta Force. Bwe bamala okukooya abaana abo, training yatambula okumala ebbanga okuva mu April paka mu September ow'omwaka gwa 1978, naye nga banoonya abo abagenda okwetaba mu kibinja kino ekya Delta Force. Kyokka be baagenda maaso n'okusooka okutulugunya mwalimu abo bannamagye abagenda maaso n'okulabika nti bajjibwa mu magye g'eggwanga erya America baddemu bayisibwe mu training. Mugenda maaso n'okulabika nti batraininga ekibinja kino baakifuula okubeera capable okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju okuwamba abannansi b'eggwanga erya America n'abalala by 1979. Baali balaba nti ekibinja ekyo kiri ready ogenda maaso n'okulabika nti kirwana okutaasa bannansi b'eggwanga erya America ekya Delta Force. Ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa November omwaka gwa 1979, badiplomats ab'eggwanga erya America baali 52 baakwatibwa. Kw'ossa ne bannansi b'eggwanga erya America baali bayitirivu nnyo abaakwatibwa munda mu ggwanga erya Iran kye baatuuma Iran hostage crisis. Jjukira mu 1979 bannansi b'eggwanga erya Iran beekalakaasa okuggyako kabaka waabwe Shah eyali akulembera eggwanga erya Iran. Mu kumutwalaganya bano abeekalakaasa abaali abaana ba university balumba embassy ya America mu kibuga Tehran eky'eggwanga erya Iran ne bawamba bastaafu abali ku embassy, ne bawambirako ne bannansi b'eggwanga erya America ne babakuumiraawo okumala ebbanga ddene. Delta Force wano America gye yali egenze maaso n'okulabika nti eteekateeka baagiwa omulimu omunene bagende maaso n'okukola operation mu kiseera ekyo Abamerika baagiyita Operation Eagle Claw. Operation Eagle Claw no nga yali yakugenda maaso n'okulabika nti barecoveringa ba hostage bonna oba abawambe abaali ab'eggwanga erya America mu ggwanga erya Iran. Era tiimu eno ng'emaze okutrainingibwa bulungi yasindikibwa egende okola omulimu okutaasa bannansi b'eggwanga erya America. America mwaka gwa 1998 mu mwezi ogwokuna neeyungula Operation Eagle Claw ba Delta Force bagende bataase. Awo bwe bafunira mission yaabwe yasookera ddala. Operation eno bwe baayungula mu mwezi ogwokuna, Abayirani nkugambye baali beeteekateeka bulungi nnyo, era operation eno nebeera aborted, kye bayita aborting the operation, kwe kugisazaamu. America yagisazaamu kubanga helicopters ze balina okukozesa zaalemererwa okukola omulimu. Wano baatondawo kye baatuuma review commission, edde yeeteeketeeke. Bwe batyo baasanga ebizibu 23 ebyali biremesezza operation eno okugenda mu maaso mu ggwanga erya Iran. Omumerika n'addayo ku drawing board n'atuula. Ne bakizuula nti ennyonyi ze baali bagenda okukozesa tezaali mu mbeera nnungi kulabika nti zigenda okununula abawambe.
oluvannyuma lwa operation eyo okulemererwa ey'okugyayo abawambe, America n'egamba katukozese be yayita bannave SEAL Team 6 egende maaso n'okulabika nti ekola omulimu. So awo Delta Force weeva okukola yakamala emyaka 46 ng'eri mu ggwanga lya America, eyeeyambisiddwa nnyo ku special operations ez'eggwanga lya America. Eno Delta Force yeeyambisibwa ne mu kukuuma abakulembeze ab'enkizo ab'eggwanga erya America, era yayawulwamu ebika bingi nnyo. Okuyingira mu Delta Force eno okubira ddala mu myaka egya 1990, omuntu okulabika nti bamuyingiza mu kibinja ekyo oteekwa okubeera nti tokka wansi wa myaka 22 kwe batandikira, 22 okudda waggulu okuyingiza mu kibinja ekyo. Bafuna training nkakali nnyo nga bw'okiwulira. Mu bimu ku bibeera mu training eno bakuddusa meters 40 mu seconds 25, oteekwa okubeera ng'odduse 40 meters. Ye training esooka. Training ey'okubiri okuba sit up 37 mu ddakiika emu. Training ey'okusatu okuba press up oba ze bayita push up 32 mu ddakiika emu within 1 minute. Gw'osobola kubayo mmeka? Tera okulaba wana Ivan Mulinda nga gamba ayagala kuba push up 10 n'azikubira eddakiika 7. Push ups 10 ali awo akankana. Oyo amagye gaba gamulemye aga America, Delta Force beemulemye. Oteekwa okubeera ng'osobola okuba push ups 32 mu ddakiika emu. Then balina kye bayita run, dodge and jump course. Duka weewome obuuke mu seconds 26 oteekwa obba ng'okikoze. Then ne babateeka ku 2 mile run, oddukira eddakiika 16 ne seconds 30, oteekwa okubeera ng'odduse miles 2. Bakuwa eddakiika 16 ne seconds 3 okudduka 2 miles. Ze zimu ku training ze bafuna eri hadi okamala. Then ne bakusuula mu mazzi ne bakugamba owuge meters 100 mu mazzi mu ddakiika 2 obe ng'ozimazeeko. Balina gye bayita fitness test. Eyo eba nkakali nayo agenda okulabika nti abeegattako oteekwa okubeera nga olina obwangu oba obusobozi obudduka miles 18 nga towummudde. Ba applicants abasabayo okuyingira mu Delta Force ze zimu ku selection eziyitibwamu okwegatta ku kibinja ekyo. Kya ggwanga lya America, kikolaganira wamu n'ebibinja ebirala, kikola special operations eza America, byebimu ku bibinja ebyasindikibwa okusobola okusaanyawo Osama bin Laden. Kimaze emyaka 46 mu America. Weeyongere okumanya ku kkula eri omuntu wa bulijjo. Nkusiibudde. Weeyongere okumanya mu program etuli mukeze.